ne tujibulira ekituufu omanyi kati temwagala biwulira naye bye twogera bye bibeera ku ground. Oli musumba, oli mubuulizi wa njiri ate ng'oggyeko ekyo kyonna oli muwagizi wa MK. Munnayuganda akwatibwako, faayo nnyo, vaayo, teeka gavumenti ku nninga. Waniriza webale nnyo, webalire ddala gy'osinza okuba nga ate ondaba. Nze Bigro Jamal ow'Enakasekere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muli mutya bassebo ne bannyabo? Webale nnyo, mwebalire ddala. Ojja kungumiikirizaamuko ekiyegu kyange weekiri naye oluusi ebintu ebimu bitukwatako n'ogamba naye kati kino oba kikyazzi kitya. Kibi nnyo ekya Pastor Rosias Bugingo kuba yajjudde ku kitimba. Ekiri ku kitimba ekiri ku mimwa gya bannayuganda. Of course kubanga yafuna yalumbibwa abatemu bwe yali adda ewuwe. Kibi nnyo, kibi ddala. Ate era ekya driver we amanyiddwa nga Muhumuza n'afa mu ngeri y'ekisaazisaazi awo, n'akubwa amasasi n'afa naye nga ekigendererwa kyo kirabika tekyali kya mukuumi we oba kya driver we kubanga batugambye abadde akola ng'omukuumi we, naye ekigendererwa kirabika kyali kyakutta Musumba Rosias Bugingo. Omanyi ku nsi ffenna kwetuli muntu ne waba yakunyiiza atya tewali alina buyinza okuleka Mukama Katonda yekka. Alina obuyinza obusobola okugamba nti kati otte omuntu alayika, yalina obuyinza nti ye n'akugyamu fuse kuba ye yatutonda, yalina obuyinza n'akugyamu fuse aga nti kati gwe olugendo lukomye wano olw'obulamu. Si muntu munno, tewali abuyina omwo. Naye kibi nnyo, ebibuuzo bingi ansa ntono. Bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi. Tuli mu 2024 kosa omwaka twaguyingire dda. Kibi nnyo, kibi ddala. Naye tugutandise n'ensasage, tugutandise n'embeera etali nnungi, tugutandise ebyewuunyisa 2024. 2023 mwagenderamu abantu bangi. Naye njagala kunokolayo katono nnyo omu gwe yali ali mu layini zaffe ey'ababulooga kubanga atuwa ku mawulire, yali omugenzi Isima All Access. Bwe mwali mumanyi nga Jjajja Ichuli yakubwa amasasi era driver we n'alama. Konsani yange weeri lwaki kugamba nti ebibuuzo bingi ansa ntono. Bannayuganda bangi abazze batemulwa naye nga tetufuna lipooti zaayo. Bannayuganda bangi abafunye obuzibu mu ngeri ey'ettemu, mu ngeri y'okukubwa amasasi, mu ngeri y'okubeera nga bafa nga basiviliani b'abantu ba bulijjo naye nga batemulwa ne babeera nga bannamagye, ne baba nga abasaavinga force ez'enjawulo, naye nga byonna ekituufu kiri nti tetuddamu kuwuliza, bikoma awo. Olwaleero waliwo Omusumba Rosias Bugingo, mwami w'amaanyi nnyo mu ggwanga era alina church, House of Prayers Ministry, Canaan Land. Abeerayo ndowooza y'omu ku basumba abasinga endiga, abasinga abagoberezi kuba as a matter of fact alina abagoberezi bangi Pastor Bugingo. Besides omanyi church ezo nazo ng'oggyeko bino ebyokubeera nti babeerawo entertaining abantu ku stage oba nga bali ku podium. Kuba waliwo olaba Pastor Bugingo ng'azinamukole ku mazina, waliwo omulaba Pastor Bugingo like ng'abeera attractive eri abagoberezi, naye alina abagoberezi bangi. Y'omu ku basumba, obanga obaze ku basumba abasatu
abasinga okuba n'endiga oyo Pastor Bugingo y'omu ku basumba abo abasatu mu Uganda. Bw'aba Pastor Bugingo yalumbiddwa ne bakuba driver w'amasasi n'afiirawo, Pastor Bugingo n'asigala nga akyali mulamu. Security yaffe oba gavumenti yaffe njagala kigiwa ekyokuyiga nti at least olwaleero oyo omunene asurvivinze. Mufeeyo nnyo mutwale obudde munoonyereze era mutulage kyabadde kitya abatemu, kubanga I'm very sure temusobola kubulwa mutemu okutandikira ddala ku bisosongo by'essasi. Musobola okufuna engeri gye munoonyerezaamu okunoonyereza okufuna omuntu eyabadde agezaako okutemula Pastor Aloysius Bugingo. Ebintu ebimu tubiraba ng'ebyokusaaga naye oluusi bibeera bituufu. Waliwo omwami eyakwatibwa bwe twali mu kuziika jjajja wa Eyatemudwa. Yali agezaako okutemula principal, yakwatibwa ne kabasitoola. Era omwami oyo eyali agezaako okutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, omwami oyo tetwaddamu kumanya nga bannayuganda bannansi abafaayo, tetwaddamu kutegeera byaggweerawa era ye bwe baamukwata byatambula bitya. Bannaye nti bannayuganda nga ffe abeemulugunya twafuna obwenkanya mu mitima gyaffe. Wali ababuuza nga bo beemulugunyiza eyo nga banoonya bwenkanya mu mutima bantu yakwatiddwa yasubiddwa nakkakkana. Naye kakati naawe mutuufu gavumenti etuyambe oyo emukutte. Ensonga z'omutemu eyatemula jjajja Ichuli mpaka olwaleero zaakomaawo. Situmanyi oba nti it's a protocol mu security tekirina kwogerwa munnansi akitegeere, we don't know, kuba nakyo kyetaagisa either omwogezi w'amagye oba omwogezi wa poliisi aveeyo alambulule bannayuganda basobole okumanya nti baamukwata ne bamusiba ne bamutwala mu kkooti. Nsobola okuba nga nzikiriziganya naawe gwandaba. Kuba olwaleero bwe baba bagezezzaako okutemula Pastor Aloysius Bugingo, omu ku basumba ab'amaanyi ennyo mu ggwanga, nga tuggyeeko ebya political parties, nga tuggyeeko ebyobufuzi nti awagira gundi oba awagira gundi, no, kubanga munnayuganda nga nze era munnayuganda akwatibwako nga nze bwe nkwatibwako. Bwe kiba kimutuuseeko kisobola okujja ne kintuukako nange, kisobola okuva ku ye ne kituuka ku wanno, kisobola okuva ku ye ne kituuka ku FDC, kisobola okuva ku ye ne kituuka ku NRM omulala. Kakati bwe tuba tuggyeeko nti politics aside, government, ebitongole by'ebyokwerinda, security, Uganda Police, amagye, omwogezi w'amagye, olwaliro bwe muba mukwataganye nga musobola okunoonyereza omutemu oyo, bannayuganda ne bafunamu n'okutandika okukkiriziganya ti gavumenti yaffe olwaliro ekoze eki ekoze, kubanga ono teyattiddwa waali. Era naye naawe Pastor Aloysius Bugingo nja kukusaba nti wakati mu kubeera nti wafunye obuvumu obuvuga emmotoka n'otwala driver wo gwe baakubye amasasi n'omutwala mu ddwaliro, unfortunately obulamu nga bugenze, nga wafunye obuvumu n'ojja n'oyogera mu mawulire n'otugamba toli bulungi, oyagala okutegeeza bannayuganda oli bulungi, kubanga buklips we buli twabukutte ffe kennyini nti oli bulungi tolina wadde obuzibu. Nga wafunye amaanyi ago, nsaba ofune amaanyi agateeka enninga ku gavumenti, oba ogiwagira oba togiwagira, okunoonyereza omutemu eyabadde akulumba. Kuba olwaleero bwe kiba tekikututte nti kisobola okutwala munnayuganda yenna omulala.
nti waliwo embeera gwe nga gwe gwekyabaddeko gwe ng'osobola okukikwasaganya. Togamba poliisi njagala munoonyereze yabadde antemula, kubanga mulimu gwayo omutemu yabaddewo. Amasasi agavuze yakozesezza mmundu, yakozesezza masasi, yakozesezza ntambula ki abantu ababaddewo. Nti security olwaleero kibakakatako, kubanga tetwagala tulinde Pastor Lucius Bugingo ng'akubiddwa amasasi ate ng'afudde, obanga waliwo pastor omulala, obanga waliwo Munnayuganda omulala tugambe nti bannange n'oyo bamukubye amasasi afudde. Nti pastor njagala oveeyo tulabe ng'otadde gavumenti ku nninga, ky'okogyemu ebyobufuzi nti ogiwagira nnyo. Kino kiri ku security yo ne security ya Munnayuganda omulala asigaddeyo atalina bwogerezi, kuba olwaliro gwe oli mu mawulire wonna, oli mu mpapula z'amawulire, aba TV tukunoonya, aba radio tukukuba, ba bloggers, buli omu akunoonya nti tulina kukwogerako pastor ali atya, pastor atambudde atya, ye kati alazeewa, bagamukubiddewa. Ne tutuuka ne ku siini we bakukubidde amasasi, ne tutuuka ne tugenda n'ewaka nti tubadde tutagendanga mu maka ago nga tetugendangayo. Okitegeera ng'amaka tukoma kubiraba bulabi mu bifaananyi nnyumba ya Pastor Lucius Bugingo. Naye njagala otwala obuvunaanyizibwa ng'omusumba ow'amaanyi mu ggwanga, era wadde wagira gavumenti eno etutwala, njagala otwala obuvunaanyizibwa nga Pastor Lucius Bugingo, oteeke gavumenti ku nninga enoonyereze eyabadde akutemula. Kubanga bw'onoosirika ekyo naffe kijja tuyisa bubi, ababeera ebbali eno ne twebuuza lwaki ono tebaamunoonyerezaako. Ono nga tebavangayo kutulaga mutemu eyatemula jjajja Ichuli, nga tebavangayo kutulaga mutemu eyatemula Kirumira, nga tebavangayo kutulaga mutemu eyatemula Kaweesa, nga tebavangayo kutulaga mutemu eyatemula Guuli. Like oba bazze babalaga bonna nga babeerawo, naye nga mulimu emitima gya bannayuganda abatali bamativu. Olwaliro gwe wooli tofudde, oli mulamu, Katonda akyakubiseeko akasubi obuuli awo ng'olina by'okyalina okukola, kuba singa obadde tolina bya kukola musajja gwe wandibadde olwaleero oli mufu. Okusinziira nga bw'onyumya emboozi nga bwe yabadde n'olugero bwe lwabadde olw'amasasi, okusinziira nga purogulaamu yonna yonna okuviira ddala musajja yakukubya amasasi n'ogwamu wansi. Mbadde ngoberera ebintu bya mwami Charles James Enkubuge, engeri gye wabadde onaleetingamu sitoole, naye n'engeri gy'abadde anyumyamu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe nga Munnayuganda, olw'okuba oli musajja w'amaanyi, olina abagoberezi, olina abantu abakukkiririzaamu, oli musumba, oli mubuulizi wa njiri, ate ng'oggyeko ekyo kyonna oli muwagizi wa MK. Ekyo ensi yonna ekimanyi, oba oli muwagizi wa NRM. Kati ebyo tubiteeka ku bbali. Nga Munnayuganda akwatibwako, faayo nnyo, vaayo, teeka gavumenti ku nninga banoonyereze, kuba si kwogera onoonyereza yo security nga bwe yagenze n'esibawo n'etandika okunoonyereza ne banoonyereza, twabadde tubalaba. Bateeke gavumenti ku nninga banoonyereze omutemu bulungi nnyo, bireme kukoma awo mu mawulire nti baatandise okunoonyereza, tubirabe nga bikomye awo. Kyekigenda kutuyisa bulungi. Twagala banoonyereze, balabe, baviiru batulage omutemu oyo. Ekyo gye tusobola okwongera okubeera abamativu. Kubanga nga Munnayuganda yenna akwatibwako, Pastor Lucius Bugingo oli musajja w'amaanyi, oli musajja alina abagoberezi Bannayuganda. Mungu yakubiseeko akasubi. Olwaleero gwe baakubye amasasi bambi driver wo, kubanga ffe nga ffe tetusuubira nti oba oli awo oba oli yabadde nti obanga ayagala batta mwenna, oba nga ayagala Pastor Bugingo, Katonda n'akubikkako akasubi n'osobola okuvaayo n'obeera ng'oli mulamu. Banoonyereze. Kitalo nnyo ekyamuwummuza, kubanga Munnayuganda munnaffe. Kibi nnyo kyennyamiza
Munnayuganda okuba nga afa mu nfa etategeerekeka. Ey'amasasi nandigambye nti etegeerekeka, naye tetegeerekeka ku muntu civilian. Bw'aba badde mukuumi newankubadde tuwulira mbu oba abadde waaki oba waaki, naye bw'aba abadde nga mukuumi bano aba security nti obeere n'omuntu wakukuuma, kibi nnyo nti yabali tasaana okufa mu nfa eyo mutunaakubwa amasasi naafa. Naye olw'okuba eggwanga lye tulimu bannansi mu ndaba yaffe ey'ebintu temubafuddeeko, balinga abaana ba street. Eggwanga lye tulimu bannansi tulinga abaana aba street, tuli ku mbalaza tuli mu nsi gye tulimu nga tuli ku mbalaza ffenna. Buli muntu akola ky'ayagala, buli muntu akola okusinziira ku kimuwa omutwe. Kino kituwa ekyokuyiga, era kituwa ekyokuyiga totunuulira nnyo tolowooza nti ffe abadda wano ne tucriticizinga gavumenti ne tugibuulira ekituufu. Omanyi kati temwagala biwulira, naye bye twogera bye bibeera ku ground, bye bibeera ne mu bantu be tubeeramu, be tuwangaaliramu, be tutambuliramu. N'owulira endowooza zaabwe ez'enjawulo bwe mubeera mu ofiisi zammwe nga mutu n'okera ku makya ne bakuvuga, olina getweka n'olina n'emmotoka era olina emmotoka 3 ezikugoberera, n'ogenda mu ofiisi n'otula. Toli wansi ku muntu wa wansi, towulira bigambo by'abantu bye boogera, naye nga balina ebibuuzo bingi nti kati bwe tuba ffe tusobola okuvaayo ne tujja ne twogera mu kamera tugamba nti ne tukyogerako like ne tubaalaatinga ne tubagamba nti okusinziira ku biri ebyo tereezaamu wano. Ekyo kiba kisobola okutuyamba nti nsobola okutambulira mu nsi nga bwe wabaawo ensobi, bwe baba bagezigezi abatukulembera era ogendo ne basobola okubaako ne bye batereeza. Tuve mu nsi mu state y'abamafiya, kubanga it's like tuli mu nsi ey'abamafiya. Tutuuse mu nsi etuuka okubeera nga ekolebwamu ettemu, ng'ettemu eryo omuntu ne tumuziika, ne wayitawo ebbanga lya wiiki, ne wayitawo ebbanga lya mwezi, ng'ettemu eryo terinoonyezebwako. Nga bwe gambye Pastor Rosias, bannamawulire twabadde abamu nga ennyumba tugirabula bikogamba si ffenna nti twabadde tukola ki, twali tusemberedde amakaago, twali tukoze ki nga tugasika busisi tugoogerako bwogezi ku zi TV ne tukanyumyako bunyumya ne tunyumya like. Naye olwaleero incidence yakutuuseeko oba obulabe obwakutuuseeko kikuwa ekyokuyiga nti kubanga oli muwagizi wa NRM, okubeera ng'oli muwagizi wa NRM, ffe tusaba abantu abo banoonyereze, ate ejjaku ebyobufuzi biteeke wali ku bbali, si nti oba tono muwagizi wa NRM oba wa NUP oba wa FDC. No, njagala okikolenga munnayuganda, obagambe naye bassebo munoonyereze yabadde ayagala okuntemula, kubanga bo balina obuyinza era basobola okunoonyereza ne bamuzuula yabadde ayagala okutemula. Because ekitimba kyasoose kyonna era n'olwaleero nti ffe bannamawulire tukunoonya, omuntu wa bulijjo ayagala okusomako, omuntu omulala ayina ayagala okwogerako, ayagala okwogera ku Pastor Bujingo, ayagala okulaba kati olwaleero nti embeera yonna Pastor Bujingo kyati bamukubye amasasi, baadde bamukubye amasasi, yabadde afudde, basse driver we. Okujjawo ebyo byonna mu bulamu, ekintu kimu ky'oba otukolera. Beera omu ku bannayuganda abalumirirwa, naawe oteeke gavumenti ku nninga. Njagala kufuna bwenkanya ani yabadde ayagala okuntemula. Fenaffe we tunaabiwulira nti naawe wafuddeyo, tujagamba baasi naye afuddeyo nga munnayuganda, kubanga olwaleero kisobola okuba nga kizze ewuwo naye nga kigenda tuuka ku munnayuganda omulala otutamanyi. Gasobola okutuuka ku nze, gasobola okutuuka ku muntu yenna omulala akwatibwako. Bino bye twogera temwagala biwulira era bibayisa bubi, especially mafias abali mu gavumenti ya Mwami Museveni
kubanga yo tukkiriza mulimu bamafiya ate mulimu n'abantu abalungi abakola bannansi bye baagala era abadelivalinga services abatuusa obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe balina okukola kuba mwe bali nabo tusobola okubamenya. Mulimu abantu abakola obulungi mu gavumenti ya Mwami Museveni naye nga abasinga bamafiya era nga bagezaako bajja kugamba bwe mukola ebintu ne mulowooza nti tetubiraba naye okusinziira mu society zetubeeramu ne zetuwangaaliramu abantu babalaba, bannayuganda babalaba era babagoberera babimanyi. Just imagine gwokera ku makya motoka etokota oyina duleeva oyina kukuuma oyina liidika oyina emmotoka 3 ezikuvuga mpaka ku ofiisi n'otuula zetugaana okola mirimu gya ggwanga n'osayininga by'osayinize n'obeeramu n'ogenda mu zimiitingi naye totwalako budde kugendako mu kyalo eyo Nakaseke n'otwala obudde n'ogendako mu kyalo eyo Mawokota n'otwalako obudde n'ogenda mu kyalo e Masaka n'otuula n'ogendako ku kyalo ku binywi bye banywera n'ogendako mu zigalagi abaana gye babeera eyo. Twala obudde ogendeko ewa Kisekka, twala obudde ogendeko e Nakasero, gendako mu bantu gye balimira eyo wansi osooka owulira ebigambo. Gwe twala obudde weekend gamba olwaleero ngenda genda Lugazi oba ngenda genda Jinja eri wansi mu Basoga, owulire otwale obudde owulirize bannayuganda obulumi bwe balimu. Kimu ofiisi yo ojja kudda nga weetereza bwetereza. Nali omwaka nalina akatambi ke nali mpuliriza kali ka mwaka guwedde, maama Betty Namisango Kamye. Wona tuno naye abantu bakyuka. Aigigi maama wakyuka bukyusi, zitujjukira bulungi nnyo bwe tuba tukufolowinze. Wali omu ku bantu abasinga okutawaanya Mwami Museveni, wali omu ku bantu abasinga okubeera nga oyogera ensonga nga bwe ziri, maama Betty Kamye. Naye we nali mutunuulira bweti ng'alina statement z'akola nga nnyonnyola eggwanga nga ye bw'anaalwala n'akubira Mwami Museveni emmotoka n'emuggyawo n'agenda ku airport n'alinya private ne bamuflyinga mpaka mu America n'ajjanjabwa with confidence ng'ali mu bantu abannyonnyola ayogera. Naye abantu statement gye wakola abantu balina obulumi. Mwezo sente z'oba okozesa za muwi wa musolo, naye gwe omu yali okuritisayizinga Mwami Museveni ng'omugamba nga bw'ayonoona sente z'omuwi w'omusolo, ng'omugamba n'abali mu gavumenti nga bwe boonoona sente y'omuwi w'omusolo. It was so unfortunately nti gwe kennyini Mwami Museveni bwe yamala okuteeka mu gavumenti n'akusika n'otandika okulaba ebintu kifuula nnenge, gwe n'olabanga akola ebintu ebituufu, so nga wewandivudde wandibadde ovaayo Mwami Museveni n'omugambako gwe n'oyogera ekituufu ky'ojja eno kuba wali ku luuyi olunyigirizibwa. Olwaleero wadda ku sayidi enyigiriza naye ebigambo ng'oyogera bifu byonna. Same applies to Honorable Norbert Mao. Bwe wava mu DP n'ofuutuka n'ovaayo ne bakuba ministry w'amateeka, kati gwe minisita w'amateeka mu sayidi eyo. Naye kiki ky'obadde olaba eno biki ebbanga lyonna wadde obadde mu DP oba tugambe DP kale ya Mwami Museveni, kubanga byonna ebyo bubugezi wabaawo, naye wabawaako omuntu kaliiti omusajja atunyigiriza n'abantu be. Munnange wamala okudda eno ebintu gwe munnange obiraba bulala era obirabanga ebituufu. I'm very sure mwenna abali ku opposition nga mwali mu opposition ne mukyuka ne mugende wa Mwami Museveni, mwenna mumanyi ekigenda mu maaso ku muntu wa bulijjo. Buli kimu ekitambula mukimanyi. Besides that, kiki mwami mukyala Kamya Namisango, maama Betty Kamya ow'ekitiibwa, kiki ekyakutwala ekyakukwasa obuvumu wabujjawa n'otandika okukwata microphone n'onnyonnyola bannayuganda nga gwe bw'osobola okukwata, oba gwe bw'oba olwadde n'emmotoka gy'otambuliramu tewulira binnya, bw'oba olwadde bakuflyinga mpaka mu America. Obuvumu wabujjawa ng'olwaliro bannayuganda
bwe tuba tukera ku makya ne tugula sukaali 15 oba sabbuuni 15 buli kimu nga kiwambuye amafuta g'emmotoka tugagula 5,300 amafuta agaali ku 3,000. Gwe kiki kyofunamu awo? Tosobola kufunamu koka akalowooza ak'omuntu ng'omuntu yenna bassebo ne bannyabo muzadde abaana bagenda n'abazzukulu, kubanga olunaku olukya tweyongera okukaddiwa ate tukula ate nammwe mukula. Eyo gye muli tugenda basangayo, I'm very sure. Kyokka ate obulamu bw'ensi eno munange bwe tusobola buwangaliramu mpaka butuuka kalendayo neggwako ng'olina okufa, oba oyagala oba toyagala. Bye twogera temwagala biwulira, ekyo nkiddamu, kubanga bibayisa bubi. Naddala abamu abalala bapiikinga ne bajjamu ekyokuyiga. Naye oba oyagala oba toyagala tulina okufa ffenna. Ekyawula nti kalenda gwe ofudde ddi, nze nfudde leero, gw'oli wankya. Kye kyokka kye kitwawula. Naye obulamu tutambula nga tumanyi, naddala kati ffe abasiraamu tumanyi nti sawa yonna tutubala ennaku 2 lwaleero na lwankya. Ebisigale tetubibala nti alhamdulillah leero bukedde, inshallah katulabe enkya. Naye kati gwe bw'olowooza nti tugenda kuwangala mu nsi eno, abaana abazzukulu kati bo balinnyonnyola ki? Abazzukulu bo be muzadde n'abaana bonna be muzadde, eggwanga lyonna nga mulitattanye. Naye si mwenna, ekyo kiddamu, si mwenna, kubanga waliwo abakola abadilivalinga services ng'olaba afaayo n'omutima gw'eggwanga, ng'olaba afaayo wallahi. Naye ate ne wabawo abalala nala abalala be bamulemesa. Mu gavumenti ya Mwami Museveni yennyini mulimu abantu nga bambi badilivalinga services nga zituuka ku bantu, ku muntu wa bulijjo. Ate bo bennyini ne beekuba, ng'oli alaba bw'abanga akolera abantu, ng'oli avaayo nga wa NRM ng'akolera abantu, ng'olaba afaayo akolera abantu, ng'akola ebintu nga birina okubeera. Oli n'afubutukayo n'asabula oyo alemese omuntu akola. Oyo ye kawuukuumi, era ng'ate mungi nnyo, kubanga ebimu bituluma nga tetulina kyakukola, nga message tulina kugiteeka mu kamera ne mwetereeza. Nti bwe mwetereeza, bwe tuba tukitadde mu kamera, bwe muba temwetereezezza, waliwo n'omulala, kubanga olwaleero abantu balina ezo zi smartphone bakola batya. Ne mukyalo ewange Nakaseke bandaba nti olwaleero tewali gwogenda kulimba nti kati kino kyabadde bwe kiti. Ekiro kye baalumbaganyemu Pastor Rosias Bugingo, fe abamu tugenda obitegeera ng'ate ab'omukyalo baabitegedde dda. Mugenda obitegeera ng'ate ab'e baabitegedde dda. Ogenda obitegeera ng'ate ow'okubona kati gwe ate osobola okwekanga gwe wabadde mu Kampala n'obitegeera nga wayiseewo essaawa nnamba oba essaawa 2, naye nga mu Amerika yabitegedde dda. E Nakaseke eri wansi nga babitegedde dda, eri e Masaka nga twabitegedde dda, e Butukula nga bategedde dda. Naye nga naawe oli Kampala ati ng'olinaawo namuŋŋoona, gwe n'obitegeera nga abamu babitegedde ku makya. Kitegeeza ati kitegeeza ensi tekyali wali we mwagirabira. Mwami Museveni bwe wali oyingira mu buyinza, population y'Abannayuganda twali batono nnyo, twali batono nnyo. Tosobola kugeraageranya 1986 abantu Bannayuganda omuwendo gwali mu nsi eno n'ogugeraageranya olwaleero mu 2024. Tosobola kugugeraageranya. Wakati awo waliwo ebizze bikyuka nga bingi nnyo. Nabadde njogera ku katambi ak'eggulo nga njogera ku nabadde njogera ku babaka ba Parliament, ensako gye baabawa emmotoka ze baabawa ziri worth millions 5 plus. Babawa ensako, bafuna ensako bonna abaliko basipiika ba Parliament, era ne bali abaafa nabo famire zaabwe zifuna ensako, because it's a constitutional law. Nga munamate kiri mu constitution ti aba alina okufuna ki ensako, era afuna emmotoka empya buli luvannyuma lwa myaka 5 naddamu ne bakyusa ne bamuwa emmotoka empya.
era nze konsani yange we yabadde kubanga gye tubeera mu binywero eyo gye tubeera mu bavubuka eyo ne mu bakadde, konsani eri nti ezo ssente mwe temusobola kwekuba mu mutima kuba ezo ssente zisimba kiruddu. Mwe temusobola kwekuba mu mutima kubanga ezo ssente zikola oluguudo. Temusobola kwekuba mu mutima ezo ssente tusobola okutaasa abakyala abazaala mu malwaliro buli lunaku omukyala nti bafa 10 ne tubataasa mu Uganda. Ezo ssente tusobola okutaasa abaana abali ku nguudo. Ezo ssente tusobola okutereeza ebyenjigiriza byaffe. Ezo ssente ze mukwata nti mubawo obusiimo sigaana musobola okubawo era nsobola okukkiriziganya nammwe. Naye kati gwe baziwadde gwe tosobola kubeeramu na mutima mukkufu, ofune emmotoka $5,000,000, ofune amafuta, ofune omusaala ogw'abakozi bonna naawe bakuweesako. Yaki ebbanga lye wabeerako sipiika wa paalamenti, ekisooka omukwakulizo oba okubeera ng'oli sipiika wa paalamenti olina okuba ng'oli munnayuganda. Ekyokubiri olina okuba ng'oli mubaka wa paalamenti. Tegedde kati wali sipiika already ng'oli mubaka wa paalamenti, buli muno n'abamu nga balina ebifo bisatu. Minisita alina minisitule emu gy'akulira, mubaka wa paalamenti alina akakiiko akamu kaaliko nga ekyamaani, simanyi aliko biki. Buli ofiisi yonna ng'agijjamu ssente, ng'afuna obukadde 5 wali obukadde 3 wali obukadde 5 wali obukadde 2. Essente z'omuwi w'omusolo zaaki ezo zonna ze mwonoona mu kifo kitwandizimbye singa kati tulina zikiruddu nga buli disitulikiti tulinamu bakiruddu nga 3 olwaleero. Naye tekisoboka lwa bamafiya bali mu gavumenti ya Mwami Museveni. Byenjogera temubyagala biwulira naddala bamafiya, kyokka ate mulimu n'abamu abankubira essimu abaŋŋamba weebale. Kikulu tobola nkugambye mu gavumenti eno mulimu abantu ab'olubatu abatonotono bambi abafaayo ennyo. Ndijja n'embeebaza lumu, temulaba nti nze ndi wa National Unity Platform, ndijja n'embeebaza kubanga ekituufu kiri nti tukkiriza gavumenti ya Mwami Museveni erina byekoze, kyokka bye bitono ku byandibadde bikolebwa bannayuganda okusinza ku bbanga lyemaze ery'emyaka 37 mu bubuyeezi. Bye bitono. Naye ate muweekenneenye nnyo ebisinga ebyandibadde bikolebwa naye nga biremesebwa akabinja akatono ak'ekikundi akaagala okubanga ate kaagala okugisuula yo yennyini nga kali munda mu yo. Akabinja akatono akataagaliza Uganda eneekulaakulana egende na mu maaso. Akabinja akatono akeeyagaliza ekakaba mafia. We in the mafia state. So oba oli awo bwe muba mumaze obbiwulira abamu beetereeza ne bagamba omuvubuka kye yabadde ayogera kyabadde kituufu. Ole bwe tutulaba oba anaddamu okukyogera. Tulaba olutambula mu bannayuganda ne babaako ne beboogera eyo nga kino kibaluma naye tewali akiyisaawo. Kale nga munnayuganda akwatibwako kanyimirire biiseewo. Oba kummwe bakyala mmwe ne baami mmwe naddala mmwe abalina ziriidikka n'emmotoka ennene, singa lwaki temuyitako, lwaki muyita ku bypass, lwaki temuyitako ku Salama Road? Bantu mmwe mugendeko ku Salama Road okuva ekibuye paka Munyonyo, mutambule mugendeko ko Ekitebi, okuva Ekitebi mukubemu mpaka ku Freedom City, mutambule olwo era nalo namala dwogerako olwo oluguudo okuva Enyanama paka Zana namala kulwogerako. Waliwo kasababu akali wano side zenendejje nga bw'otuuka kuziri enguudo oyinza okulowooza toli Kampala, naye nga ekituufu kiri nti tuli disitulikiti y'e Wakiso, tuli kumpi mubalibwa nti tuli mu Kampala, tuli mu kibuga. Naye nga bw'otuukawo oyinza olowooza olwo oluguudo bali
oyinza olowooza Salama Road oba luliridda wa oba luli eri ku kasababu keeyo. Naye omukulu n'avaayo n'akwata microphone wakati mu bantu n'agamba nze bwe nnaalwala nja kulinnya ennyonyi, nja kubira mwami Museveni, pulezidenti nja mukubira ennyonyi etwale mu Amerika banzijanjabe. Naye nga naawe okimanyi bulungi nnyo nti mu malwaliro temuli ddagala, era okimanyi nti n'abakyala bafa nga bazaala kubanga tewali ddagala. Okimanyi nti abasawo babawa ssente entono, okimanyi abasomesa babawa ssente entono. Lwaki tetwetereeza? Ate mmwe abafubutuse ku sayidi evuganya gavumenti, bamwami Nobert Mao, bamwami bamukyala Kamya, kati mmwe singa mwe ekyokulabirako nga mumanyi obulumi bw'abantu eno obwaffe, nga mumanyi obulumi bwaffe kubanga ebimu mubirabye era mubadde muwangadde, mubiwangaliddemu, ebimu mubirabyeko. Amerekereze kibi nnyo. Muhumuza wumula mirembe, omwami yakubiddwa amasasi ng'ali ne Pastor Bugingo. Pastor Bugingo kusabire kino kiyitemu. Omanyi nabagambye bino ebintu by'ettemu tubiggyemu ebyobufuzi kubanga kati embeera ya security teriiko mbu bamukubye wa Nuupu oba bamukubye wa NRA. Tulaba Jjajja Ichuli, Jjajja Isima yali musajja nga yagala gavumenti, ayagala nnyo NRM. Wabula bambi awamu ekyasinga okutuluma omusajja yali mu NRM ng'avaayo ekibi n'akyogerako, n'ayogera ku bantu, n'abagamba abakulu bekikwatako, kyokka naye n'akubwa amasasi. Omuntu ng'oyo kati ng'atotta waaki, ng'asobola okuvaayo n'ayogera n'agamba nti kati, kubanga yayogera ku kisaawe kya Entebbe airport n'akyogerako. Yayogera ku ki ekirala? Jjajja Isima actually yatandika ebintu bya Equity Bank awo n'abyogerako. Alina ebintu bingi byajja ayogerako awo naye ndowooza nga birimu abakulukulu abanenenene. So yeyo embeera, naye nga twesabire eggwanga lyaffe, buli omu asabira musaba mu lulimi lwo, saba mu ddiini yo wetuli. Katonda atusaasire, tulabe ku ggwanga lino nga likyuse, eggwanga lino nga liri mu mirembe, nga literedde bulungi, fenna nga tweyagala. Kume atakumira mpeera, webale nnyo okumpuliriza, subscribinga. Gwe kyolina omumanya nti mpaginga bulungi nnyo ebintu byange, buli kaseera njabba nkuwa. Subscribinga, likinga, sharinga, genda mu comment section tunyumyemu, ndekeraawo obubaka, nja kuddamu, si mu bubi. Gwe yogera ekikuli ku mwoyo, osobola n'okuvuma, yogera ekikuli ku mwoyo, kubanga omulimu gwaffe gwa kumanya birowoozo byammwe. Just say whatever you feel like. Kijaba kikola nnyo amakulu, kisobola okumanya nti okay, nakola bwekiti ne bwekiti. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Kume atakumira mpeera, nze Kali Esuubula owe Nakaseke. Watu bange ab'e Nakaseke mbaagala nnyo, ab'erubaga mbaagala nnyo. Waliwo mikwano gyange awo ku Galagi awo ku Ssekabaka Road, mbaagala nnyo, amanya ngeerabidde yarabbi. Naye nga njaga kubanga webale nnyo muganda wange awo owa Galagi. Erinnya no si bazanya ziti bazanya, erinnya ndirabidde. Webale nnyo, webali eddala, naye nga mbaagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.
oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 28 55 25 oba noti 772 34 43 nkaaga. Bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4. Nina Guest House, a home away from home. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 61 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.